Akawumbi kamu obukadde 8 gwe mudidi oguweereddwayo Paalamenti okusobola okufuna bukalimagezi buno oba iPads eziwerera ddala 488. Kitegeeza nti buli emu ewemmensa obukadde 3,600. Ababaka balabiddwako omu ku omu nga bayingira mu kakkalabizo lya IT ya Paalamenti okusobola buli omu okufuna eyiye. Abo be tusobodde okwogerako nabo bategeezezza nga kino bwe kigenda okubayambako okugonza omulimu gwabwe. Ebiseera ebisinga tubadde tugenda ku floor ya Parliament naye n'osanga nti ebipapula bye balina okukuwa katugambe minisita agenda kusoma statement n'atuuka okusoma nga temulina kye mulina era ne bakuweereza order paper n'ogirabirawo ng'omaze okutuuka. Zino iPads zirina internet, tusobola okukola research, tusobola okutambula n'ebitabo nga biri ku computer. Tetwetaaga kutambula n'ebitabo oba ensawo oba school bag nti ogenda mu chambers. Ayogerera Parliament Chris Obori akatiriza nga iPad zino bwe zigenda okugonza mu by'empuliziganya nga buli mubaka atuukibwako mu kiseera wonna waali. We are in the information age. In this iPad online, the clerk can reach any MP wherever they are. That alone is a positive. Ababaka ba Paalamenti ey'omwenda nabo bafuna iPads era nga Speaker Rebecca Kadaga yategeeza nga kino bwe kyali kigenda okulokolera Paalamenti obuwumbi 2 obwalinga bukozesebwa okugula empapula, bayiro n'ebirala. This is our money which have been budgeted for stationery. We have been using a lot of money on stationery. Chokobore agamba nti zino si zaabwe za nkalakkalira nga balina okuzizzaayo ng'ekisanja kyabwe kiweddeko. Kyokka mu Paalamenti ey'omwenda ababaka 3 bokka be baazikomyawo ate nga 2 ku zo nfu era abo abataakomyawo baatanzibwa. The clerk communicated to MPs, please, before the end of your term in office, return the iPads. If you can't return, we shall deduct 500,000 from your salary. Nga bwe gwali mu Paalamenti ey'omwenda eri abalowooza nti n'ababaka mu Paalamenti eno beetaagamu obutendeke ku ngeri y'okuzeeyambisaamu okwewala okuzikwata mu ngeri ya gadibengalye. Okusoomooza okulala kuliko abo abayinza okulemererwa okuzikozesa emirimu gya Paalamenti ne bazizza mu birala.